Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Alitwala Kadaga agumizza bannayuganda nga Parliament gyakulembera bwegenda okufuba okulaba ng'enkola y'ebibiina by'obwegassi eddamu okutojera mu Uganda. Kadaga okwogera bino abadde asisinkanye ekibinja ky'abantu abaagala enkola eno eddemu nga bagamba nti yakola kinene nnyo mu kutumbula embeera z'abantu n'ebyenfuna mu ggwanga. Samla Hanifa abaddeko ku Parliament. Enkya ya leero ab'ebibiina eby'obwegassi mu Uganda bawaddeyo ekiwandiiko kyabwe eri omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Alitwala Kadaga. Bannabibiina bano abakulembeddwa mu Charles Kabuga bawaddeyo ekiwandiiko kyabwe eri Sipiika Kadaga nga baagala Paalamenti eteekewo akakiiko akakola ku bibiina eby'obwegassi wamu n'okuperereza gavumenti eteekewo minisitule y'ebibiina eby'obwegassi eyeetongoddwa kisobole okuzzaawo amaanyi g'ebibiina bino ebikola omulimu gw'amaanyi mu kugoba obwavu mu ggwanga. Tusuubira nti olwa obuvumu n'omulimu ebibiina by'obwegassi bye bikola mu Uganda, twagala Parliament ya Uganda n'eye-10 eteekewo akakiiko akakola ku bibiina by'obwegassi. Nga bwe mumanyi ebibiina by'obwegassi bino biriwo okuyamba abantu okuva mu bwavu. Naye twesanze ng'ebibiina bingi eby'obwegassi bigudde olw'omusolo omunene gavumenti gwebiteekako. Sipiika Kadaga akkiriza ekiwandiiko ekimuweereddwa n'asuubiza bannabibiina bano nti ensonga zaabwe zigenda kwanjulwa eri Paalamenti ziteesebweko mu bwangu ddala. The issue of compensation, yes, I think there is a very interest, and we shall see that the matters are laid to the House. So we arrange for, when we review, I would arrange for one of the members to formally present the request to the House so they can be considered by the committee. Omubaka wa Uganda mu Paalamenti ya East Africa Mike Kennedy Sebalu ategeezezza nga bwe basaba Sipiika Kadaga aperereze omukulembeze w'eggwanga ateeke omukono ku tteeka erifuga obwegassi mu mawanga ga East Africa nga bwe buli mawanga amalala agali mu mukago guno. Oweekitiibwa Sipiika akozese ofiisi ye asobolozese okutuukirira mukulembeze w'eggwanga naye yegatte ku bakulembeze abasatu abamala dde okuteekako omukono ne Uganda ebe ng'ebalirwa mu nsi ezatongoza etteeka lino. Mu myaka gy'edda bannayuganda bayimirirawo nnyo ku bibiina by'obwegassi naye obudde gye bwagenda bweyongera ebibiina bino byaggwamu amaanyi. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.